waliyo n'abantu abakulu nga tebasobola nafumbirwa nga taapu bazita nga yayagadde gwe okumalako emirembe asobola nga muntu mukulu nga ne mu bufumbo taliimu ng'afuka ku buliri nga taapu bagita naye gwe oli mu bufumbo weebaka tofuka na ku buliri olina omusajja bulungi tomwebaza naye bwana Emma abantu ensangi zino abakazi banoonya taapu ziri taapu z'oyogera ndalamu tuli ku taapu eno yennyininyini efulumya omusulo ya urinary system omuntu yeebaka nga muntu mukulu omuntu omukulu ow'obuvunaanyizibwa gwolabira ddala nga muntu mukulu taapu nezita ekiro ng'ayanika ebikunta nga kyekyamulemesa obufumbo gw'okiraba kyangu wano ogenda bugenzi so n'omaliriza n'odda ekyo kyokka ne kikuddusa naye osisinkana oli omuntu nga factory zonna 12 azimuwadde ntereevu bulungi mumutufu ng'aziraba zonna zikola bulungi naye ng'ayonooneka n'akamwa ke ng'ayogera Katonda taliiyo gwevuva ku muntu yakola amannyo gano n'akola olulimi n'akola n'akamwa akamwa kano k'otunuulira kati kankolage ekyewuunyisa kali omuceere kali emberenge ne kanywa obuugi ne kali ebijanjaalo ne kali amakulooni okitegedde ne kali omuwogo ne kali ebikajjo okitegedde naye gwe factory y'ebikajjo tugimanyi eya metta ekola sukaali tesobola kukola kawunga bwana Emma yesebo onyonyola omuntu ebintu ebikwata ku mubiri naawuniikirirwa tukomye ku kuyakumeka kuyakutano yesebo circulatory system tukomye ku circulatory system gwe mulabise bo banyabo ali ku kaberenge media obadde okimanyi nti Katonda bwe yali akutonda yakolamu ne factory ezenjawulo era obadde okimanyi nti ziri factory 12 ate tezireekaana tezirina gears tezikuba kerere nga bano ze beewaana nazo gweva ku muntu naye obadde okimanyi nti omanyiko factory ziringa 3 ku 4 abasinga olwaleero tulaba factory ezenjawulo nga zonna Katonda yazikolera mu muntu yesebo Mr. Emma tugende ku factory ya mukaaga tugende ku factory eyo ey'okussa omuzungu atera okozesa ekigambo respiratory system wano njagala twongere owuliddemu ka resti obadde omanyi kuwummula omuntu wawummulira respire kitegeeza yingiza oba ofulumye okitegedde eyo respiratory system kati nno kankubulira ekisinga okuneewuunyisa n'omuntu newabeera nga teyasoma secondary nga teyakola biology mu science mu primary wawulirangayo kana akantu mbu what is air n'otugamba mbu air is the mixture of gases n'olyoka olugamba mulimu oxygen mulimu carbon dioxide mulimu rare gases mulimu nitrogen n'ebirala bingi naye omanyi ekisinga okuneewuunyisa mu mukka ogwo gwonna yakola factory ng'effe tusikamu oxygen yekka gwe tomutya mumuka mwaje jonna emikka jonna egiri mu space tusikamu oxygen yekka twatuyingiza tutwala oxygen yekka hydrogen tayingira okitegedde oyo tomutya obadde ki kyokka ekisinga nno okwewuunyisa n'omukka gwe tufulumya wabweru obadde okimanyi nti ffe mu bbanga twongeramu carbon dioxide yayina ebipimo bye yakola nti omuntu buli we muwa oxygen baati afuluma carbon dioxide ne carbon dioxide oyo n'abeera nga yenkanankana mu bbanga maafi ali awo yekka ng'omugenze buzibu omutya buti bana abeewaasira nti bakoze factory naawe nedda era kyewuunyisa wenyini omuntu y'omu akola mu factory ennene nga factory erimu emikka egy'obusago era egy'enjawulo kyokka n'abeera nga gy'akola zinaaba mulamu yesebo oli mutye eyatukola mutye nibino abantu bebeerijjalijja nti baagala omulaba sooka olaba ejjajjaawo ow'ekyasa ekya20 emabega olyoka ojje weerijjire ku oli akola ebitasoboka okitegedde omanyi ekisinga okuneewuunyisa ekirala gwe weewuunyeemu oyingiza oxygen ate ye mu mmere gy'olidde n'asengejjamu carbon dioxide n'asengejjamu carbon n'amuzza mawugwe
mu mawuggwe ago ne basangamu oxygen. Carbon ne yeegatta ne oxygen n'omufulumya wabweru nga carbon dioxide. Gwe tomutya. Lindako. Mu mmere gye tulya. Yes sebo. Mulimu omukka ogutali mulungi. Mu mmere mwolya mwe muba carbon. Mulimu carbon atali mulungi mu mubiri. Tegeza ate ng'engeri gy'amufulumyamu amugyamu booti ng'emmere y'ogiridde tugenda kudda ku eyo system eya digestion emenyaamenya emmere. Oyo carbon yennyini n'asikibwa n'adda mu musaayi. Mu musaayi ogwo n'atambuzibwa n'adda mu mawuggwe. Mu mawuggwe ago ne yeegatta ne oxygen n'afuluma wabweru nga carbon dioxide. Gwoyo tomutya. Abantu bawulira buwulizi nti nyingiza mukka gwa oxygen n'enfulumya carbon dioxide naye ne carbon w'omubuuza avaawa tamanyi nti ava mu mmere gy'alya. Oli mutye. Katonda w'amaanyi. Kubanga mu factory zonna eziri mu ggwanga oba mu nsi tewaliwo factory esinga muntu. Kituufu. Teriyo factory. Okiwulira nga factory emu erimu factory 12. Eyo teriyo. Ey'emberenge egenda kuba ya mberenge, ey'omuceere ejja kuba ya muceere, naye gwe oli muntu omwo ne bwe kaba ka baby be kati kaba na 10 neeza. Kati ono ayeewaana n'akafactory akamu mbu yakoze ak'emmwanyi n'alyoka atinnya buli muntu. Olwo oli yakola factory nnyingi obuwanana n'obuwanana bwa factory ayogere ki? Yalinnye ku ki? Ate teriiko mwavu. Teriiko mugabo. Agiwa buli muntu. Olaba n'omulalu azirina. Nga yayagadde bwagazi ku kyankalanyamu baati n'azikizaako factory emu. Allah okiwulira. N'akyankalanyamu bukyankalanya kussa. Gw'oyagala omuntu afuluuta. Kubanga Agwo osobola okwagala omukazi omulema. Bwe mbadde mutegedde neza. Osobola okwagala omukazi ng'alina eriiso limu. Ndi mu kugamba ku factory ng'ayagadde zikyankalanya. Olyoka olaba oli kitonde kye kirina amaaso abiri tekimwebaza wabula kisitudde akamwa kaakyo Katonda taliiyo. Abantu bamanyiira. Okitegedde naye tugende mu maaso tutunuulire okussa kuno kulina engeri gye kukolamu okwenjawulo. Okimanyi nti weebaka naye n'osigala ng'ossa. Era nawo neewuunyaawo. Oli mutulo weebase booti. Naye ng'ossa. Naye ng'omutima gwa n'osiza mu kamwa ne mu nnyindo. Abasiza mu kamwa ne bafuluuta okugaba omwana awoomeddwa otulo. Naye n'obeerawo ng'omutonzi wo tomutya. Oli awo okubakerere Katonda taliyo, Katonda takola ki? Abantu obamanyi naye abategeera bino ebintu bye tubagamba bajja biwulira, bijja banyumira era bajja kumuteeka mu kiti kya njawulo nti gwe nga bukedde bukeezi nkeera n'ofuna bufunyi ssenyiga. Allah akyankalanyizaamu awo akukangamu akukanzemu mu system y'okussa n'azibikira ennyindo n'olyoka otandika okusiza mu kamwa booti nga wennoofa amaaso we galeeta amaziga. Okitegedde akukanzemu bukanzi. N'olyoka omira mpeke n'omira biki we n'oli ku bunkenke. Olose nga atakikugirako ddala. Awo nno oba ogendedde ddala gy'ali. Wakugiramu fuse y'okussa. Wali wano oli mga Katonda taliyo naye ofuna akasenyiga wena n'olyoka oyongera booti. Omanyire yakuwa factory 12. Omuntu mulabe edduka. Kati eyo gitegedde bulungi factory ey'okussa. Olabye engeri gy'efulumyamu carbon dioxide gw'otayingiza. Awo wakyaliwo science atannategeera. Bw'olya buli mmere. Bw'olya buli emmere. Emmere eyo ne balyoka bagijjamu nutrients kati nga carbon. Carbon oyo ne bakwata ekkubo ne bamuyingiza mu musaayi. Okiwulira? Bwe bamuyingiza mu musaayi n'atambula, ye yamanye engeri gy'amutambuzaamu n'adda ku sayidi ey'amawuggwe. Ekyo ekintu kyekinsesa. Carbon oyo n'ayingira mu mawuggwe n'asisinkanamu oxygen ne bakola carbon dioxide. Kati kankakulagemu kano akantu. Gwe weebuuze carbon dioxide afuluma atya? Jjukira oxygen abaddemu. Okitegedde? Abadde omu. Gwe w'oleeta carbon abeera mungi. Aba asinga obuzito oxygen ono gwakoze eki gwasanzeemu kimuleetera okubeera nga afuluma waki kiki kimufuula omungi carbon. Carbon gwe weetegereze wookola carbon n'okola ne oxygen 2 kati kankikulagemu wano kino osobola okukitegeera.
mu bufunze wano oxygen abasomako ali O2 ate carbon dioxide omutegedde wano carbon no oxygen unabeera mutono ate onaabeera mungi. Science abeera bwano nti kana katono kaba tekakyasobola ono yaba yeetaaya n'afuluma. Carbon dioxide abeera CO2. Carbon dioxide ebeera CO2. Carbon ebeera C. Carbon dioxide ebeera CO2. Kati ono mutye eyakola ono science. Ekibala ekyo mu Bible mwekiri. Ate kitikiitagana kubeera mu Bible kuba bana science era baki confirming dda buli mukka gw'ofulumya booti. Okitegedde buli mukka gw'ofulumya booti. Abantu bonna abaali basomyeko ku chemistry ekyo kintu kyangu kyakolebwa. Tulina engeri gye tusobola confirming nti carbon dioxide yafuluma muntu ng'oli mu lab. Naye bino bijja genda wala. Okitegedde tugende ku y'omusanvu. Ey'omusanvu kati yene esingira ddala okunsanyusa mu bulamu digestive system. Nze nina abantu benda baba n'abakola factory naye ne bakwate kubo ne beewaana ne boyogerayogera ebintu n'ojja n'omulaba ng'oli avuga range sport n'alinnya ku buli muntu olw'okuba yakoze ka factory k'emmwanyi. Naye gwe obadde okimanyi nti mu digestive system obanga mu factory eyo emenyaamenya emmere nga Katonda agikola yakola amannyo gano n'akola olulimi n'akola n'akamwa. Akamwa kano k'otunuulira kati kankolage ekyewuunyisa kali omuceere kali emberenge ne kanywa obuugi ne kali ebijanjaalo ne kali amakulooni okitegedde ne kali omuwogo ne kali ebikajjo okitegedde. Naye gwe factory y'ebikajjo tugimanyi eya metta ekola sukaali tesobola kukola kawunga naye eri emenyaamenya akawunga yemenyaamenya omuwogo yeri ebikajjo yeri ebikigwe wootunula booti mu kamwa wano teweewuunya. Akamwa n'okawa emberenge ne kalya n'okawa soya ne kalya buli kyoleeta ko kamenyaamenya ne kalya factory egi. Kyokka n'agiwa olulimi ng'olulimi lwe lumu olufuna ebiwooma olufuna ebikaawa olufuna ebyokya olufuna ebinnyogoga okitegedde. Factory eri emu ekyali mu yakamwa tetunnaba nagenda eno wansi nino olyoka owulira oli omuntu Katonda taliyo naye ng'akwata bweva ku muntu akwata emmere n'agirya buli lunaku. Ali ekikomando kye okitegedde ali ebijanjaalo bye n'alya n'agaaya bulungi okitegedde. Naye nga teyetatwalangako na budde kwewuunya nakyamagero kiriwo nagana yuno omuntu eyakola kino ekintu ddala eyankola baati nina okumusinza mutye. Bwe weetegereza kamwa kano nno n'okalaba kamenyaamenya ebintu mu ngeri ey'enjawulo gwe tekikwewuunyisa. Tegeeza ffenna tuli factory. Ate nno same ziri 10 teriyo factory wano Uganda ngerimu factory 12 mbwekola obuti bw'ekibiriti nekola obuwunga nekola ebiki naye gwe weewuunye mumanyi abantu abali mu ggwanga muno buli nno kantu akayimiridde factory 12 zikalimu 12 zikalimu konna akawa oxygen konna akaliisa. Gwe bufamire emu ekulema okuliisa n'oŋŋaŋala abaana naye oli aliisa mu Uganda wano kati alabika aliisa miliyoni ndowooza nga musanvu. Oyo mutye alabirira emibiri naye olumala omuzadde ne yeebuzaabuza wano mbunze yazaala omwana oyo nze akuliisa wano. Yesu oliisa omwana kituufu naye ddala mu butuufu naye n'ebyo by'oproviding era yabikuwa. Sigalo kyalimu bino ebintu bye tulimu bino ebyokwegulumiza ne tweteeka waggulu ekitiibwa kyonna kirina kuweebwa ye kuba yamanyi ne wasalawo n'oleme butaba na ssente era toba nazo. Gwe tomanyi ensi abali eyo nga bali mu kuŋŋaŋala tebalina kye balya naye n'osisinkana oli afunye akakomando wabula ali mu kolimira Katonda kyokka waliyo abatabirina. Gwe tya omuntu muntu tasiima si mumativu. Gwe mbadde nze njagala nkulaga ebintu ebyewuunyisa ku kino ekintu ekya mu kulya weewuunye. Obadde okimanyi nti emmere ogirya bootinga eyokya naye mu lulimi luno yateekamu enzyme ezisobola okufulumya amalusu. We zifulumya amalusu ne gaziwoza nga gwe tomanyi nomina kantu nga tekwokya nga tekakwokyeza eno mamiro.
ate era nowekayita mumiro akakokyeza era kalingeri gye kagera kati eyo gye tujja mu buntu olabe ate tekokyayo kyova olaba nze njagala nnyo abantu abahibulu mu kitabo kyabwe kye baayogera mu kitabo ky'obutonde baakugamba nti olubuto lwakolebwa mazzi eyo tugendayo eyo tugendayo njagadde tusooke twogere ku bino byotegeerera ebyobwangu bwe tunadda mu biri ebyobuziba kati gwe ng'ogamba wemmira emmere egendayo beeti nga just yayiseewo ng'eyokya naye we yatuuse eri teyayokyezza yateekayo ebintu ebikakkanya egwa mu nnyanja ojja kutya era nti gye tugenda kuba kati we tunaatandika n'ebiri ebyebuziba omuntu agenda kubula agamba ono atugassa bwatulaba kamere media bino bikwewunyisa nga nze binnewunyisa oba twagadde tusooke tumanye bino gwe nga woobitegeera then tukunnyonnyole buziba nga woobigatta nga woobitegeera n'ebiri ebyobuziba mu butuufu owulirira ddala nga gwe tusinze asaanye asinzibwe wadde oli talina nakuteesebwako ogitegedde nze sisobola kusinza maama wange wabula maama wange muwe ekitiibwa sisobola kusinza taata wange wabula taata wange muwe ekitiibwa sisobola kusinza na pulezidenti kaabe musumba wange kaabaani gwe nsinza ali ogwo eyakola factory 12 oba nze oyina ssente ezo sisobola kusinza kuba azikuwa asobola ozikuggyako ate n'azimpa okitegedde omanyi abantu bano bagenda ne bakola obusente n'alowooza nti nno kwagala kwe oli nga yasazeewo obusazi sisitimu agijjewo tolaba nti nno Tyson akuba ebikondo okulya wajjawo sisitimu gy'abaakanze mbagiyita skeletal system ng'amagumba tegakyakasuka okitegedde ali awa factory yebeegudde gwe osobola okwagala omukazi omuzibe ambulira mazima osobola okwagala omukazi nga mulema kisinziirira atova mu byakisinziira yogera amazima ng'abantu kumpewo bakulaba osobola okwagala omukazi nga mulema nga alambula bati ababaagala bo bavaawo gwe baveeko mbuuza gwe osobola okwagala omukazi lwaki weebuzaabuza oyinayo omulema kyonna kyekiri abantu abasinga tebaagala na muntu ananaagira okitegedde agamba munaye asobola okukyankalanya obukyankalanya speech kwogera wano n'ogamba munaye nafunye omukyala ng'omukyala anyirira ne tutuula be tuti wansi naye ne mugamba mukwano nkwagala naga nange bentyo ekyo kyokka ne kikuddusa naye osisinkana oli omuntu nga factory zonna 12 azimuwadde ntereevu bulungi mumutuufu ng'aziraba zonna zikola bulungi naye ng'ayonooneka n'akamwa ke ng'ayogera katonda taliiyo gwevuva ku muntu eyo gitegedde bulungi kati nekisinga eyo digestive gyekwogerako yeyemmere yemenyamenya emmere yessa nekwata emmere nekwata ekkubo neyingira munda neryoka egenda mu bwendo obutono okitegedde mu bwendo obwo obutono nno gye banyigira ne bajjayo nutrients ezo nutrients ne zidda mu musaayi ne zikuyamba okufuna amaanyi ne zikuyamba okuzimbya guno omubiri gwe twogerako ebinyamanyama bino bimasicula okitegedde n'osisinkana nga kati wewaŋŋambye naye owaayo ositulamu ne nkugamba nze eno mmere okitegedde emmere eyo gye tulya ekwata ekkubo neeyingira mu obwo obwenda ne baginyigiranyigira eyo mu bwenda obutono buli we baginyiga nga baginyiga ekwata ekkubo neevaamu nutrients ne zikenenulwa ne ziyingira mu musaayi bwe ziyingira mu musaayi kaboni nno ekyewuunyisa ng'akwata ekkubo ng'ayingira mu mawuggwe kaboni agwera mawuggwe gye bamukolera filtration gyagendera mawuggwe neyegatta ne oxygen n'afulumanga carbon dioxide naye kati bino bikakiki ebisigadde ne biryoka bidda mu large intestines ebende ebinene ebyo ebinene ebifulumya obubi olumala ne bifulumya obubi niye obadde okimanyi nti asobola okukukyankalanyamu bukyankalanya mu bino mu digestive system n'osisinkana omuntu nga bamusaze wano ku lubuto ng'ebyenda bye bifulumya obubi naye n'osisinkana omuntu ng'afuluma bulungi ningiira tasobola kugulumiza mutonzi we va ku muntu
tugende ku yo eyo gitegedde bulungi nnyo tugende ku yo munana tugenda ku yo munana eyo gye nkugamba gye bayita exclutory system eyo factory efulumya obubi obuteetaagisa mu mubiri obubi buli kintu kyonna ekiteetaagisa mu mubiri yakola dda factory n'emala ng'ebufulumya yefulumya obubi yesebo waste products ezifulumya ezo eziteetaagisa ne zifuluma okuva mu mubiri ne zikola ki ne zifuluma abweru okugeza biki by'ofulumya ng'entuuyo amaziga ebingira okitegedde nga wonaawulira nti buno kazambi nga n'owulira nti omusulo ebyo byonna yateekawo dda factory ng'omulimu gwayo gwa kufulumya ebyo ebiteetaagisa oyingiza ebirala yajjemu naye kankulaga abantu okumanya balalu akucyankalanyako obucyankalanya nga tokyafuluma omuntu agenda mutoyi n'afuluma bufulumi n'avaayo n'agenda ng'alaba kyangu bisoboka n'amanyiira Katonda naye aba tafuluma mu nsi tufunayo abantu n'alwalamu bulwazi n'amukangamu bukanzi katono ne ka constipation n'addukirawo ew'omusawo n'amugamba nkubuulire enfa sifuluma gwe kuba mwakafaananyi nga buli byoyingiza teyateekawo sisitimu ebifulumya oba otya anti oziyira ekidda naye olidde emmere kuva buto nojja n'otuuka ku gino emyaka gyaffe gye tutuuseeko tufulumya naye tomuwa kitiibwa mwani kyekino kye nasazeewo ne ndyoka ngamba naye osanga twandiyogedde ku bulungi bwa Katonda buziba abantu ne babutegeera omuntu n'afuna n'ensonga emusinza mu ngeri ey'enjawulo nze kati Katonda takyankaka mmusinza wabula mmusinza nga kitundu kunze kuba byankolera mbiraba nga byaki byanjawulo okitegedde obadde okimanyi nti waliwo omuntu nga tatuuyana wabeerayo abantu nga tebatuuyana okitegedde ne balyoka bagamba munnange ebiki eno simanyi olususulo olulibe rutingo olabira ddala naawe olususulo lwakusabirwa era omuntu atuuyana olususulo olulaba nga luli healthy kyova olaba abasawo bagamba owaaye kolamukko owaaye lwerwo okitegedde bagamba okolemuko ku exercise naawe okwate kuba ofulumye ekyo ekintu kirungi ontegedde bulungi obadde okimanyi nti Katonda yakimanya nti n'amaaso gano gennyini gayina okwoza ku mmunye n'osisinkana omuntu nga bamukyaye n'akaaba n'afulumya ku mmunye amaziga yekambuuza ekibuuzo yesebo lwaki omuntu asobola kwoza ku mmunye nga yeyagalidde kandi wano kanyozeeko ku mmunye ekyo kizibu gwe ng'oyoza yaki okubanga osobola okuddaawo n'okako kaaba kati gwe kale kankubuuzeemu okumanya oli wanjawulo tugenda nakulaba ku sisitimu ye omwana bamuzaala nga tebannamuzaala amata tegajja oyo mutye naye bwe bamala omuzaala be bati teriiyo gyagajja nti oba anywedde manywe ogenda olaba ng'ebbeere ligaleeta gokka olumala nga weewaana nti omwana wuwo kuki ng'oli amukolera ne wanyina okutandikira nnyo okuliisibwa omwana baakuwa muwe ebyo ebiboozibozi bye mubeeramu mbu omwana wange mwana wa Katonda waliyo bwe bakyawa n'atakaabira ddala omuntu n'afiirwa n'atakaaba teriiyo towakana teriiyo omutima gulumwa kati nze kankuweeyo testimony yesebo gimpe mpulire nze nafiirwa muzeeyi wange mu 2022 yesebo naye saakaaba tewakaaba naye walumwa okulumwa nga sifulumiza maziga walumwa kyawukana n'okukaaba nalumwa naye saafulumya bulumi oyinza okuba nga ekiwanga ky'amaziga tegali kumpi nze nga nakaabya obaawo anti oyinza okuba nga muzeeyi tewayina mukwano mungi nnyo gwali omuyitirivu ennyo bwe gwali omuyitirivu naye kati weebaza omutonzi eyagumya gwe n'omanya nti okufa kuli nnomo kuba nti bwe nafiirwa omukyalo wange amazima nkubuulira nakaaba nenkaaba namala ennaku 14 ze weeks 2 nga buli lunaku nkaaba ekyo kinnuma naye gwe weebaza oyo omutonzi omu eyakuwa obugumu naye munange mu biseera bye kyannuma naye bwe nakula ennyo nekinnuma either nga tewakaaba ng'oli muto
nga we wakula otegeera obuvunanyizibwa bwe. Naye nze mu bukulu wange nali ntegeera obuvunanyizibwa bw'omukyala era nga manyi obulumi bwe. Ekyo tunagenda ku mmemme n'omwoyo tunabyogerako ebyo, naye kanzire ku kino ekintu ekyo kyembadde nkujjunyolako ekya exclutory ekifulumya, amaziga gafuluma, eminyira gifuluma, okitegedde. Omanyi abasawo waliwo ekiseera we batuukira ne balyoka bagamba nti munange omanyi nkubulira ennyinda eyo giraba nti ye wafunye essenyiga, naye kirungi nnyo ng'ebintu ebyo ebikolondolwa bikola ki bifuluma. Naye nga yasazeewo bisigaleyo munda okakasa bisobola n'okutta. Ati byetumamu ne bikola sinus. Weebale. Ye kati bano abamuzannyirako bandikitegedde nti factory ezo 12 n'akyankalanya akeeja. Nze sijja kulimba, sisobola kwagala mukazi ananaagira. Sisobola kwagala mukyala nga mulema. Byonna bitonde Katonda yabikola. Naye nange njagala nnyo ebitonde ebiteredde. Lwaki toyagala ananaagira? Anti nja mugamba mpeereza kinanziremu nga wayiseewo eddakiika eziwera. Ndeeterayo kyayi. Mufumba. Okitegedde? Soogera bubi eri abantu abananaagira, naye nze njogeranga ye. Okwo kusalawo kwe. Teri amanyi. Bukeera bukeezi nkeera ye n'asalawo agezese. Era ddala gwe weesisinkananga ng'oyogera bulungi wamuwaaki. Bwana Emma. Sebo. Waliwo endala gye bayita urinary system. Urinary system eyo. Awo siwe wafuyisa. Yefulumya kye bayita omusulo. Naye njagala nkwewuunyeko ekintu kimu, gw'okwata bukwasi kubo n'onywa. N'ogenda mu pi. W'omala okunywa ne bikwata kubo ne biyingira mu musaayi. Ye nga yakolayo system n'agiteekamu eyo gye bayita kidney. Obadde omanyi kidney kyesinga okukola. Kidney eyina vein. Kidney eyina artery. Artery eyo bagiyita renal artery, ejja n'omusaayi beeti. Naye n'esengejja beeti n'ejjamu kye bayita omusulo n'eguteeka mu bulada. Omusulo guvaawa? Omusulo gwe nnyini mu bintu by'onywedde. Onywedde juice, onywedde simanyi ebyo bye munywanywa. Babikolamu omusulo? Amazzi ago bagakwata be kati ne bagakenenula. Bwe bamala ogakenenula ebyo byonna by'onywedde ne bajjamu omubiri gwe byetaaga. Ebintu mu by'onywedde bye bateetaaga bye bakasuka mu kidney. Kidney ebijja mu musaayi. Neekola okwoza era gwe ekiseera we kirituuka nga kidney efunye obuzibu. Allah! Manya bumanyi ebintu bigenda kuba bitabuse. Kyokka ekisinga okwewuunyisa, waliwo akantu ke yateekako nga kakwata awo ne kasiba be kati bulada awo weeri. Ne kasiba be kati ng'omusulo tegukuyitamu buyisi. Yateekawo taapu. Waliwo kataapu awo ke yakwata. N'osooka gwe onywa n'oweza. Kati olumala obwongo ne butegeeza gundi gwe bulada ejjudde, kataapu ne keggula n'olyoka ofuka. Kataapu ako n'akacyankalanya be bo boosisinkana nga bayitamu buyisi. Oli awo kataapu ko tannakacyankalanya ogaanye omwebaza. Weefuula wa ttabu. Naye leero katukubulire ku factory ez'omuwendo ze yakuteekamu gwe munda ezigenda okuleetera omusinze nga takase. Kubanga olw'ebyewuunyo byeyakolamu nga teriyo n'asobola bikola mulala. Ogenda ew'omusawo nga kataapu koonoone sinaga tetulina sipeeya. Gwali eyo atulaba. Oyimiridde otya? Okimanyi nti oli mu factory ez'omutonzi 12 era ze zitambulira mu mubiri gwo. Gw'obadde omanyi mu respiratory mu circulatory system nabadde nkunyonyola ku mutima nti abantu tebalina spare za mitima era bakwata kalya akasajja oba akantu konna akaavu omugagga munnanga ayagala mutima ne bagamba omutima gumakinga n'ogwono ekibumba kimakingano ekyono ne balyoka bakusanja gaggwe ne badira omutima ne baguteeka mu mugagga. Teriyo gye bagenda kujja ate emitima bagikolawa. Abo abeewaana nti bakola factory. Lwaki tebatukolera mitima? Ogwolowooza omuntu n'akola emitima tafa obugagga. Teriyo Katonda kye yakola ky'osobola kukola. Ebyo biboozi. Olaba ne bano abakola obubina. Towalaba nga abavunda buvunzi. Oli mutye. Kasolekerawo okiriikiriza. Oli mutye. Osisinkana omuntu nga Mukama amuwadde amawuggwe. Amawuggwe malungi. Naye obuwutufu ne sitaani ebikolwa byabateekamu. Oli n'akwata sigala n'agettira ng'alaba. Sigala mubi.
kyovula baje yakuwa ne formula ey'okulya ebintu waliwo bye yagaana ne bye yakukkiriza olye mbuuza Katonda we yali atonda teyatukkiriza kuyingiza omukka omubi ogukoleddwa ffe baana Adamu ng'enjaga mukka gwayo ye yagamba mu kitala ky'ekitukuvu yagamba nze mwene nkyawa ebitamiiza olaba n'omwenge tagwagala ate nga Yesu yagukola kuweka ekyo tujja kyogera tujja kitereeza kyogamba gwe owa maama fiina sente kitegeeza oli musamize koba onziramu wowo musamize sente kitegeeza oli musamize ekyo nedda oba tobusapootinze osobola okumuwa nga yeetaaga okitegedde gwomanyi kyoba awo omwenge gwe gwali gwetaagisa awo tujja nasomawo nno okitegeere kuba abantu bakyesibako nnyo tugende mu maaso ey'omwenda eyo urinary system gye mbadde nkunnyonnyola ako akantu kansesa ako kataapu ke yateekawo omuntu n'alabira ddala nga baati n'afuka n'amaliriza ddala n'agamba nti owaaye maze naye nga tannaba gufuka baati ayinza n'okulumwa ekituufu Katonda waba yakola ebintu byewuunyisa ate yakola taapu kubanga osobola okumaliriza okukola okupinga yo yennyini neeta okimanyi ng'okyali muto kankuweeyo akasesa ng'okyali muto yagiggalanga ng'oluusi ayinza n'okuba nga asanyukanga naawe sitegedde kati nze kiwala kyange nagenda nenkisisinkanako mu buliri nenkigamba waaye Devina wafuse ku buliri nekingamba dadi olimba enkuba ye yatonye kyerabidde naye nga ye taapu baagita mu kiro nga yeebase waliyo n'abantu abakulu nga tebasobola nafumbirwa nga taapu bazita nga yayagadde gwe okumalako emirembe asobola nga muntu mukulu nga ne mu bufumbo taliimu ng'afuka ku buliri nga taapu bagita naye gwe oli mu bufumbo weebaka tofuka na ku buliri olina omusajja bulungi tomwebaza naye bwana abantu ensangi zino abakazi banoonya taapu ziri taapu z'oyogera ndalamu tuli ku taapu eno yennyini efulumya omusulo ya urinary system omuntu yeebaka nga muntu mukulu omuntu omukulu ow'obuvunaanyizibwa gwolabira ddala nga muntu mukulu taapu ne zita ekiro ng'ayanika ebikunta nga kye kyamulemesa obufumbo gw'okiraba kyangu wano ogenda bugenzi so n'omaliriza n'odda naye nga taapu yagisseeyo ojja musinza factory ey'ekkumi egamba ki factory ey'ekkumi yerina ebizaala kati n'ekisinga okwewuunyisa bino byonna biyimulidde lwa namunigina buli kimu kiri kyokka naye neezaala erina bingi ezaala ne factory yayo eri yokka n'ebigiyingiza byanjawulo awo kwezaala njagala nnyo okubewo gonna tulengereyo ku kaberenge media efactory ezaala omanyi buti omutonzi bwe yagiyiiya ekisinga okwewuunyisa factory ezaala w'obanga otunuulidde omukyala gwe yakola ey'ekisajja nga yanjawulo n'akola ey'ekikyala nga kyanjawulo era abasajja eyo yonna yonna bamanyi era bakimanyi nti waliwo yo ewava amazzi gaabwe waliyo ebintu bibiri eyo wansi sijja byogera ku mpewo n'ebyo ebikwate kubo ne bireeta amazzi gaabyo amazzi ago ebiba nga bigaleese gayita mu kantu kano kennyini akakola ki akafulumya naye akantu ako akafulumya kayina payipo bbiri waliwo payipo efulumya omusulo yanjawulo ne wabeerawo ne payipo efulumya ekyo kye twetaaga kigende mu mukyala afune olubuto waawukana nnyo naaga amazzi ge wayogedde ag'ekikyala gayina we gafulumira wanjawulo n'amazzi agayingira omukyala galeeta omwana nago gayingira wanjawulo bo bakimanyi bakimanyi gwe wooba tokimanyi oyina omukyala bw'oba omulina njagala ombuulire ddala mu butuufu ewafulumira omusulo we wafulumira gano agazaala si kyekkanyangako kyekkanye oyongere gwe wobeera naye kyekkanye oyongere otya omutonzi wo ebyo yabikola yabimala kati nno kankubuulire gwe wookwata n'oteeka agago mu mukyala obadde omanyi nti nno gakulira fertilization ekwata ekkubo n'egenda ng'eri mu tube fallopian tube
amazzi goba osindise neggi ery'omukyala lyekuunagana nga liryeyo mu katyubu kibayita enseke. Era owulira nti omwana waakulira mu nseke akyankalanyizaamu sisitimu era asalwayo. Kati oli n'omulaba ng'azadde bulungi n'atamwebaza gweva ku muntu okitegedde, naye omwana akulira eyo baati basooka ne bavuga fertilization etekinga place eyo n'alyoka avaayo n'adda ku uterus. Obadde okimanyi nti wadda ku uterus mu nsi ey'amaama waliyo ensi ey'omwana? Era omwana asooka akulira mazzi nga talaba, alya, anywa, ku ssaawa entuufu n'afuluma ate n'alaba. Kati oyo gye tugenda okugenda olaba okunnyonnyola kw'omuntu eyasooka engeri gye yakikunnyonnyolamu. Awo wenyini kuli productive. Yes sebo. Ogambye ye tuli kise ye 10 je tuliko. Awo wenyini kwezaala. Yongera obunyonnyolewo. Eyo ezaala njagala ogyetegereze bulungi. Nti gwe woofulumya amazigo nga gw'omusajja gagenda kwate kubo gayingire ekitonde ekikyala. We gayingira ekitonde ekikyala jjukira awo omubiri gwaffe gwe tubadde twogerako omulala we gugenda okujja. Okitegedde? Waŋŋambye tutereze omubiri guno. Kati omubiri kati gujja gutya nti gwe oyina amazigo. Wokwate kubo n'ogateeka mu kitonde ekikyala. N'ekitonde ekikyala kirina eggi. Eggi eryo lijja ne liva eno gye livudde ne lyesisinkana mu fallopian tube mu nseke z'omukyala ne amazzi agago g'oleese enkwaso ne zikoonagana bee ziti n'eggi. We zimala okukwatagana bee ziti n'eggi ne zeegatta bee ziti ne zitandika okukula mpola mpola nga zijja zidividingamu mpola mpola. Nekwata nevaayo beeti mu nseke nekwate ekkubo nedda ku uterus. Ku uterus kuno kwennyini ku bisenge kwekulira omwana kwatandikira okukulira. Omwana n'atandika okufuna ensi ey'enjawulo nga tannajja mu nsi eno. N'abeera ng'alya atambulira omwo mu lubuto lwa maama we ng'ate kireeta essanyu mu nsi eno mwatannajja. Koze okulya kw'omwana emmere eyita n'omukalira. Akakonekitinga ne maama ebyo byonna biraga bwewuunyo bwa Katonda. Eyo tugenda gendayo buziba. Kati katudde ku system eye-11 eyo bagiyita endocrine system. Endocrine system neeyesesa. Kati mbadde njagala nkubulire ekintu ekisesa. Omukyala abeera awo ayina hormones ezigenda okumuleetera atandika okugamba nti ndi lubuto. Niyeewulira n'atandika okukyusa. Waliwo hormones endocrine ekwatagana na hormones yateekamu hormones ezigenda okuwulira. Hormones simanyi ngeri ki gye nsobola kyogera naye ndowooza bubanga butafaali mu mubiri obukutegeeza embeera gy'olimu. Nyinza oba kyogera bentyo. Timpulira empewo. Hormones ne zikuleeta n'olaba ng'omeze kuno olutiko. Mpulirayo n'abalala bagamba naye nkubulira omusajja olwo buli wankwatako baatemera olutiko. Okitegedde? Waliyo abatamira. Waliyo abatamira nga wobakwata kanti wakapa. Obirowoti. Babimanyira. Waliwo bali abapya mu mukwano. Okitegedde? Kati waliwo hormones z'olaba okugeza ng'omwana ng'otuusiza bw'otyo omukyala amaze okumuzaala. Hormones ne bazisitula ogenda olaba nga amabeere gatandise okuleeta amaki amata. Ekyo kijja kyokka kitonde. Tekiriko egenerating nti wabagenda ki generatinga. Kituufu. Waliwo n'ekiseera wootuuka gwe nga weewulira okuze. N'otandika okulaba ng'ebintu bino eby'omunkwawa bizze. Ebintu byeri bizze. Ebirevu bino beebiti bizze. Teriiyo wapitu abeera ne kino. Okuleka nga yaddayo. Era nze buli wenkikwatako benti ndaba mawendo ge. Okimanyi nti waliwo abayaayaana okufuna ebirevu bye tulina. Ekirevu kya muwendo. Okizanyisa. Kati notya omusiraamu. Omubaka w'abasiraamu yagamba atalina birevu taba musajja. Era gwe woba obirina weesiime. Kati tulina system esembayo gye bayita immune system. Okimanyi nti waliwo ekiseera w'osobola okulwala.
eba mu immunize gumuli whatever kujanjaba ejo ebejjanjaba kyo kyekyo kyekola immunity etaasa mubiri okimanyi nti waliwo wokwate kubone kati katugamba akaana kabadde kaddukaawo ne kagwa ne keekoona ne kafuna ebiwundu n'okatata katwala mu ddwaliro ne kawona kokka kyekiri twayogeddeko mu kusooka gesebo ekyo mu bone marrows mu skeletal system nti omuntu abera ne zibayita platelets zisobola okuwonya ekiwundu naye nga bone marrows zizikola ne zizisindika mu musaayi ate ne zigenda mu immune system olaba engeri gye bikwatagana kitegeeza okuviira ddala ku system eyasoose yesebo paka kwene ensembayo e12 zonna yazikola nga zikwatagana factory zikola zonna yesebo once zikwataganira ddala zonna zikwatagana kati olwaki tomutya gwe mpaayo omuntu naye ogenda okumusajja omusajja yakola akafakitole ka buwunga n'akwate kubona akola akafakitole ka buwunga wakwata akafakitole ka buwunga n'alyoka yalinnya ku buli muntu olwo yakole 12 yakole 12 muveeko kuba nange nkyamwewuunya okitegedde engeri gyakikolamu okuba nga ate zonna zikolera wamu kati njagala nkubuuze factory zonna nga tetunnatandika Adamu ozitegedde zonna 12 tuddemu tuzimenye ate Adamu atya Adamu anti yasibukamu omubiri guno bino byonna ebirimu byasibukamu Adamu tujja byogera nga biva mu linnya lye obirabire ddala nti byasibuka naye omuntu abinnyonnyola anyumira lwe Ruhibulu ojja duyiga leero bwana Emma wanjisebo omubiri yesebo oba omuntu alimu omubiri emmeme n'omwoyo yesebo yava mu kigambo Adamu yasooka Adamu kye kitonde ye muntu eyasooka okuba ku nsi kuno tosumulula abatulaba ku Kaberenge Media nebaza nnyo okubeera nga musobodde okutwekuumirako n'okubanga muyigira wamu naffe mbadde omuweerezaawo Kaberenge DJ Bowazi awamu ne Mr. Emma Mutyaba musajja omugave ku kamera abadde Success Peter ekitundu kyaffe ekiggalawo omuntu yaani oba kyeki omuli omwoyo omubiri n'emmeme awo kikomye kansunidde katono nange kandetedde okulabika nti nfuna ekinyegenyege ekikwagazisa okubeera nti odda mu katundu kaffe akaddako Adamu jjajjaffe Adamu oba erinnya Adamu okimanyi nti mwe muva omuntu tukomewo